n'atufuga otuuka ku lunaku lw'okusatu ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omwenda 1945. Oyo bw'avaawo enkeera ku lwokuna ng'ennaku z'omwezi 6 baatuwa Oweekitiibwa Ernest Kawalya Kaggwa n'ajja n'atufuga. Naye waliwo ebitaagenda bulungi n'emyaka 5 ne gitaagala kuwera ne tulonda ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omwenda mu 1949 ne tulonda Oweekitiibwa Paulo Neri Kavuma. Paulo Neri Kavuma etumala omulonda n'atufuga. Ebimu ne bitagenda bulungi yawerera Ssaabasajja ku lunaku lw'ebbalaza nga 3 omwezi ogw'Ekumi 1953 n'atadda na Ssaabasajja. Era bwe yadda Abaganda bamutabukira ne bamujja ku Namulondo. Era lunaku lw'okusatu nga 19 omwaka gwa 1955 baleeta Oweekitiibwa Mikaeli Kintu. Mikaeli Kintu ye Mukama n'amuwa omukisa n'atufuga. Naye omukago gwa UPC gwamusuuzaawo obwa Katikkiro ne balonda Oweekitiibwa Joash Mayanja Nkanki. Ne bamukwasa ddamula ku lunaku lw'okutaano ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'Ekumi 1964. Ssaabasajja n'asiima n'agitukuumira paka mu mwezi gw'Ekumi 1993 n'agiwa Oweekitiibwa Mulwannyammuli Simwogere. Naye Oweekitiibwa Mulwannyammuli Simwogere obujjuvu bwa Katikkiro bwabujjako 94 n'atufuga n'atukulembera paka ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'Ekumi omwaka 2005. Oweekitiibwa Dan Mulika n'atukwatamu n'atutwalayo emyezi 11. Oyo n'atukwasa Oweekitiibwa ML Sendawula eyatukulembera paka omwaka gwa 2008. Ssaabasajja Kabaka n'asiima n'atukwasa Oweekitiibwa Inginiya Yowaana Batisita Walusimbi bwe bakazaako JB Walusimbi n'atufuga n'atukulembera otuuka ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'okutaano 2013 Ssaabasajja Kabaka bwe yasiima n'akuwa ddamula otukulembere. Emyaka 126 n'emyezi 5 n'ennaku 11 tubadde twakabeera ne Bakatikkiro abo ab'enjawulo. Kale Oweekitiibwa nsanyuse okuba ng'ompise. Okwogera ennyo kuyinza okuba ndowooza si kwe kusinga.